Manduso mu kitundu kyo. Olwalero mu katundu kafaaka mu kitundu kyo tutunulidde embeera y'ebyenfuna etabusse nnyo mu ggwanga ensangi zino ng'eviiriddeko amaka mangi okusasika abakazi ne beeyombekera so nga n'abavubuka bangi bayingiridde omuze gw'okwetunda eri abakazi ababasinga emyaka mbu bali mu kunoonya nsimbi. Omusasi waffe Farida Bongole aliko byakuŋŋaanyizza. Ekituufu kirindi amaka mangi gasasise era naaga gatanaba kusasika gali ku kalebwerebwe. Embeera y'ebyenfuna ajja kubya okunyigiriza n'okukosa abantu wano mu ggwanga bwe tutse ku basajja ne bakyusa ddala embeera zaabwe za bulijjo nga mukadde kano omulimu ogubadde gwettalindwa ennyo abakazi bwako erya Neeko ate kati n'abasajja bagweyunzeeko wabula mu ngeri ey'ekikugu okusobola okweyimirizaawo. Bo enjawulo gye balina ku bakazi nti tebeesimba ku makubo wabula banoonya abakyala abo abaliko ke beekoledde. Kubanga ogenda n'ova gy'ovudde nga mu butuufu ssente zaakubuze dda ogema kutuuka ewaka gugambye gwe kiri mu maka ate kati mwe mutunulira ena gafa agapa abawansi eno naye ate ekiri mu bogenda n'obikkula mu gabanene ago. Ate bo kikina beekonome kati ate agaba banene ti ate bo abakyala ate bo abanoonya akanaabakyajinga kati ate mwe abayiseemu ekonome kati ate ne bajja ewaffe abayiseemu ekonome ndowooza kati embeera eyo gitegeera awo kati naffe kyokola bw'olaba oli ayinamu nga gwe nawe oguumiika ng'oguumiika kati mwene abakazi babettalidde nnyabo nnyo nze kankubulire Farida kati kankubulire ogenda ekikyala kyunga already kina stress yabba waakyo kati ogendayo sente kisooka kukubalira kawo nekikuteera wali 10 kati sugar mami bayimiriza amaka gamwe ate tunakola ki bwe kimpa ye 10 ewaka nga ndeka ye 3 abasajja ati muze mbwanne kati abakazi bakyabo ale mune tunakola ki economy wetutuusizaawo beera amakate wali abakyala batudduseeko olw'embeera embi tukyalina busobozi bubabeezaawo kati abakyala badduse balazeewa basajja bannammwe badde wabo mu byalo tebazze mu byalo beeyombekedde nabo wabula omu ku bakugu ku nsonga ez'enjawulo mu ggwanga Simon Senkaayi bano abawadde amagezi n'omwoyo ogw'okwagala okufuna amangu kibadde nnyo mu baana abawala n'ekigenze kikyuka olw'okukoma kw'obwongo mu ndowooza kati kiyingidde ne mu baana abalenzi kaakati abakyala bangi tebakyalina nnyo ssanyu liryawo mu bufumbo kubanga ono ebiseera bisinga yeemalira nnyo mu kunoonya ensimbi n'okubaako ebintu byakola kati weesanze nti omulimu omwangu abaana abato abalenzi olwaleero bakeera mu jimu ne bakola dduyiro bulungi bakyala bayinamu ku nsimbi kakati bapangisa bano abaana abato abalenzi n'amuwa ebiseera byonna by'ayagala n'amusasula akasente kati n'ono omwana omulenzi eyabulwa eby'okukola era eyakoma mu ndowooza naye n'akwata omubiri gwe n'aguwaayo asobole okufuna kyayagala naye ng'ekyo kivudde ku baana bano abalenzi okubanga tebateekeddwa bulungi balekeddwa nnyo emabega ne batandika nabo okulowooza nti omuntu asobola okugaggawala n'abako kyatuukako naye nga talina kyakoze. Banne bagamba nti olwa ekonome ebanyize n'amaanyi tebakyalina nga bangi basiiba ku mirondo. Omuntu alina kasente yabanamaanyi mwagase bibiri kasabata abasente n'obuliri tewaba amaanyi g'ekisajja tunaagajjawa ng'embeera nawe ogiraba ekonome emaze okutuyitamu bweti gakendeera stress bwekuyitirirako amaka go gasasise agabamu naye agange gakikama akyanyambye naye mu bugubi batugembula ensigo z'ensujju zino nayo zirina engezi ne kaloti naye kati tumwettanira nnyo kaloti eyo. amaanyi g'ekisajja buli muntu azaalibwa nago naye stress gy'obeera nayo ku mutwe era yegonoona tuli mu kweyiya nsujju mirondo biki twala tugende katunkuma naye ng'era byonna bya kiyaayi olowooza omuzijja wa ssente eziguleyo nga muganya okulekeza akamezi zitabudde amaka bugula ensujju ng'ojjamu ebiryo ng'oyanika wali ng'osikasikako ng'otandika kukola gyonna tugenda kubiddamu mwanye sina kyenkozesa naye lwensobodde gabeerako agange gakyaliwo naye mu bugubi tubeera mu mbeera yakusikangana miguwa olw'ebweru ti obadde oli mu bwenzi naye ng'ate ekonomi oba okyanyigirize oluusi naye bakusuubiza nogamawona gandindamu awo noddayo leeti ekonomi ekyekoza amaka eyalekangawo omutwalo kati olekawo 5,000 kati 5 oli nalowooza oba wafuna omukyalo omulala omusajja obulamu bwe bukolagana na ssente kakyotegeeza nti muli kwapa nakombya tukombya nayo katini kulwakyanammwenda katonyeza 2 CBS Manduso nze Farida Bongole mu Kampala.